Yes, Redzone TV nga bulijjo kwoli kw'osinzira okubanga kw'owulirira bino. Kakati njagala kubanga nkuwa lisiti ey'ababaka. Waliwo kalisiti wano akatambula nga kaliko ababaka ba paalamenti bano nga bagenda kubanga bakwatibwa essaawa yonna nga bagenda emabega w'emitayimbwa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jjukira gye buvuddeko awo ng'ovudde ku nsonga z'abano abaami Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Akampulira, Prose Akampulira ne Esther Afoyokyani. Ng'ovudde ku abo waliwo bali abaakwatibwa abasatu aba NRM nga kuliko n'omu gwe baawambye ejjo, bamuwambye ne bamulyawo mu ndyawo gye babadde balyawo ba foot soldiers aba NUP n'abantu abalala bonna abazze bawambibwa. Kakati ng'ovudde ku abo abaasibiddwa, ng'ovudde ne ku bano abana mulimu ababaka ba paalamenti bw'obadde tosuubira. Jjukira bino byonna tuzze nga tubikugamba nti okusinziira ku lukalala kuliko abakungu abasukka mu 10 nga ku bano kuliko ababaka ba paalamenti, ku bano kuliko abakozi mu paalamenti, nga kuliko n'abakozi okuva mu minisitule ey'ebyensimbi ekulemberwa Matiya Kasaija, ng'ate eno sayidi ya paalamenti ekulemberwa Anita Amongo. Kakati we twogerera bino waliwo kalisiti akali mu kutambula kenjagala okuba nga nkuyitiramu, oba oli awo oyinza okuba nga tonnakalabako, nga bano bengenda okusomera bo babaka ba paalamenti peke yake. Babaka ba paalamenti nga nabo amannya gaabwe gaalabikiddeko mu buli bw'enguzi, gaalabikiddeko mu abo abagenda okuba nga bakwatibwa, era ng'essaawa yonna bw'owuliramu omubakawo mukooneko omugambe baaba weetegekera empingo agenda mu mabega wa mitayimbwa. Ekisinga okwewuunyisa era ekisinga okwennyamiza oba ekisinza okunsesa, kubanga awo nga wamanya ebyembi bisekerwa, omubaka oyo gw'olaba ku sikulini yo ye yakulembera, bamuyita Abudu Katuntu, ye yakulembera akakiiko oba yali omu ku bantu abaali ku kaweefube ow'okubeera nga bafulumya Honorable Zaake Francis Butebi mu ofiisi ye ey'obwakkomishona, olwo balyoke bateekewo Mpuuga oluvannyuma nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akoze reshuffle ne balaba nga abakoledde kyennyini kye babadde basinga okwagala. Kati njagala kubanga nkuyisaayisa mu lisiti eyo gye njagala obeere ng'otegeera bulungi nnyo gwe munnange agoberera omukutu ogwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo, atambula naffe ebbanga lyonna. Kati wulira. Ku bano kuliko gwe nsookera ddala bamuyita Honorable Abdul Katuntu, ono ng'akiikirira Bugweri Kawunti. Ono ye oyo gwe nkugambyeko, gwe nkulazeeko emabega awo, eyakulembera akakiiko, eyakulembera kaweefube ow'okubeera nga bafulumya Honorable Zaake Francis Butebi okumujja mu ofiisi ey'obwakkomishona ali ku lisiti. Erinnya lye lyalabikiddeko mu babaka abagenda okuba nga basibwa abaalidde enguzi. Wuliriza, kuliko Honorable Peter Mugema, abangi gwe bayita Panado, yoyo gw'olaba mu kifaananyi bamuyita Honorable Peter Mugema, abasinga obungi bamumanyi nga Panado, akiikirira Iganga Municipality mu paalamenti ey'e11. Erinnya lye lyalabikidde ku abo abali b'enguzi era baminisita, ababaka ba paalamenti, abakungu abagenda okuba nga basuliridde kukwatibwa, era bano be bamu ku beekwese. Wuliriza, kuliko Honorable Idi Issa Abirye Bunya, Issa Abirye akiikirira Bunya South, ono naye agenda kuba nga akwatibwa. Erinnya lye lyalabikidde mu abo ababaka ba paalamenti abeetaba mu kulya ssente z'omweyo w'omusolo. Wuliriza, kuliko Honorable Herbert Ariko, ono nga MP Soroti City East, ono naye agenda kuba nga akwatibwa essaawa yonna, agenda mabega wa mitayimbwa, nsonga za kulya nguzi, ssente y'omweyo w'omusolo bagyegabanya. Wuliriza, Honorable Bosco Ikojo, ono MP Bukedeya, ono ava mu kitundu kyekimu ne Speaker wa Paalamenti amanyiddwa nga Anita Amongo, bava mu kitundu kyekimu. Oyo naye essaawa yonna agenda mabega wa mitayimbwa. Gwe munange ali ku mukutu ogwa Redzone TV, atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula. Ensonga zino zonna ogenda kubanga ozifuna gwe gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naffe gye twagala tubeere ate tusinziire gye tuli tukuweereze obeere nga otegeera oba oli awo by'otannaba kubanga otegeera. Njagala kutwala mpola mpola nkulage nti ng'oggyeko bano olwedde bo nga baasibiddwa, waliwo wano abagenda okuba nga basibwa essaawa yonna. Kuliko Honorable Silas Agon, kati nno bino nkusomera bano
naye waliwo b'otannaba kubanga owulira ogenda kutya. Honorable Silas Agon MP Kumi municipality akiikirira municipality eyo mu district ye Kumi ono naye agenda kubanga essaawa yonna agenda mabega wa Mitayimbwa kubeera nga ate bamuteekako obunnyogoga olwa okulya ssente y'omusolo nga walabye bali oba banaamuta oba banaddamu naye ne bamuwamba nga bwe byatambudde. Amawulire ago tuzze tugakuwa era ebyo nkakasa si bipya byolaba awo wuliriza. Ku lisiti kuliko Honorable Sanon Bwire ono nga MP Bulamogi County naye ali ku lisiti y'ababaka abalabikidde mu buli bw'enguzi baalidde ssente y'omusolo. Essaawa yonna zikabangaliza poliisi ezo zigenda kubanga zibakimayo gye beekwese mu mayumba gaabwe kubanga twategeddeko nti beekwese kati zikabangali ziri mu kwetegeka. Wuliriza kuliko Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ono nga MP Nyendo Mukungwe tagenda kubanga alutonda era naye ali ku lisiti yaabo abagenda okubanga bakwatibwa okusinziira ku kano kalisiti akatambula kendi mu kubanga nkuwa. Oyinza okubanga olinayo lisiti endala n'oginnyongera ne twongera okubanga ate nayo tugisomera abantu okusinziira ku eno etambudde sofa era okusinziira ku mitimbagano egy'enjawulo. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba MP Nyendo Mukungwe nti naye ali ku lisiti yaabo abagenda okubanga essaawa yonna bagenda emabega w'Emitayimbwa babeere nga ate babakwata olw'okulya ssente y'omuwi w'omusolo. Honorable Mathias Mpuuga commissioner eyalemera mu kifo ekya Honorable Zaake Francis Butebi essaawa yonna gigenda kubanga gimuwunyira. Wuliriza kuliko Honorable Mariam Naigaga ono MP Namisindwa ono naye essaawa yonna akake kaweddemu era wano wetugambira nti gyawunye dda naye essaawa yonna agenda mabega wa Mitayimbwa bamuyita Honorable Mariam Naigaga akiikirira Namutumba mu palamenti eno ey'e11. Abasajja ba poliisi zikabangali teweewuunya gwe eyamulonda gwakiikirira oba gwe mukwano gwe ngeze emmotoka n'abo abasajja otandise omanyi bwe bakolera ku order teweewuunya nga otandise obalaba mu kitundu kyo bw'obanga oli neighbor we omanya giwunye ejja Honorable wo. Honorable Atkins Katushabe akikira Bukonzo West naye essaawa yonna gigenda kubanga giwunya bagenda kubanga bamukwata. Ababaka abagenda okubanga bakwatibwa okusinziira ku lisiti ze tufunawo bano balangibwa kubeera nti bazze beenyigira mu buli bw'enguzi. Jjukira amawulire gaafuluma nga galaga nti waliwo abali mu paalamenti nga babaka, waliwo abali mu paalamenti nga bakozi abo nfuna eyo institution yemu, waliwo abali mu minisitule y'ebyensimbi nga bakozi, waliwo abali mu minisitule y'ebyensimbi nga bakungu. Kati ebyo ebiwayi bibiri bye birimu ttagali era essaawa yonna gigenda kubanga giwunya. Kati gwe yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gy'oba osinziira olindirire. Red Zone TV n'emikutu gyaffe egy'enjawulo tubeerangawo wano okubeera nga tubikutuusaako. Kati gwe omulimu gwe guli gumu kubeera ku Wulinzi ate na subscribing asooka subscribing tubeere nga tutambula.